Luno lwe lugero lwaffe olugererwa nga tumaze okusoma akatabo akayiiye mu lulimi Oluganda era lwe lututwala ku katabo akaddako. Kujjukiza nti oli wa ddembe okumentinga n'akatabo k'oyagala tukusomere era obutabo bwonna bwe tuzze nga tusoma bubeera bwasabibwa omuwuliriza omu oba omulala kuva ku YouTube oba ku TikTok. N'olwekyo beera wa ddembe okuŋŋamba erinnya ly'akatabo k'obeera oyagala okuwulira nga kasomebwa. Luno lwe lugero lwaffe. Awo olwatuuka nga wabaawo omusajja ng'ayina abakyala be 3 naye ng'ayina n'embwa ye ng'agyagala nnyo. Abakyala bano baalina abaana nga buli mukyala yazaala abaana. Omwami ono yalinga agendanga ku ŋŋendo empanvu n'akomawo, n'addayo n'akomawo, naye nga buli lwagenda n'adda embwa ye aba alina okubaako kyagireetedde ng'abakyala n'abaana asobola obutabaleetera kantu konna naye n'aleetera embwa ye. Era nga buli lwatuuka waka kyasooka okubuuza embwa yange eriwa. Lwali lumu ng'omwami ono awasa omukyala owookuna. Omukyala ono yamwagala nnyo, ekintu ekitaasanyusa bajja be. Naye olw'okuba nga bo baali bakkiriza obufumbo entambula gye bwali butambuzibwamu, kubanga omusajja yali yabalaga dda nti asinga kufa ku mbwa, ekyokusuusuuta omugole ono kyabaluma naye era tebaakifaako nnyo. Newankubadde omugole ono baamwagala nnyo, ekyokuba nti omusajja yalemerera okumwagala okusinga embwa ye kyali tekimuyisa bulungi era kyamulumanga. Omusajja okugendanga ku ŋŋendo gye yamalanga ebbanga kyokka ate n'akomawo ng'afa ku mbwa. Mu kusooka kyamulumanga naye nga takifaako nnyo kubanga newankubadde ng'omwami yasookanga kubuuza mbwa, n'omugole yabeerangako ekitereke ky'abaamuleetedde. N'olw'ensonga eyo obujja bwamukwatanga olw'okwagala omwami kwe yalina eri embwa naye tekwamukozesa kikyamu, okutuusa omwami lwe yatandika omulaga emize gye yajjanga alaga bakyala banne oba bajja be. Kyatuuka ekiseera ng'omwami amumanyiizizza amaaso n'amaka ng'era naye waaba ava ku lugendo tabaako kyamuleetera era aleetera mbwa ye, era ng'embwa ye gy'asooka okubuuza nga yakatuuka nga bwe yali ng'enkola ye kuva dda. Omukyala ono ekintu kino kyamuyisa bubi ne kimutabula obwongo, kyamumalako emirembe. Era lumu omwami aba agenze ku ntabaalo ze gye yamalanga obudde obungi, omukyala ono n'akwata emmere y'embwa n'agiteekamu obutwa, embwa n'erya n'efa, n'agitwala mu nnimiro y'omu ku bajja be n'agiziika eyo. Bwe yali awa embwa eno emmere, omukyala owookubiri yamulaba n'asirika, n'alowooza nti mukyala muto ali mu kulabirira mbwa ya bbaabwe. Omwami olwakomawo embwa ye yamwanirizanga nga tagiraba, abuuza embwa bonna tebamanyi mayitire gaayo. Mukyala owookubiri alaba bitabuse ng'agamba omwami, nze nalaba mukyala muto nga yagiwa emmere ku lunaku bwe luti ne bwe luti, mukyala muto nga yeegaana, siwangako mbwa ku mmere, oyagala kumpaayiriza, nakulabirawo dda nga gwe tonjagala kubanga omwami ayagala nze, oninako obujja. Ng'ebigambo biba biwanvu omwami ne bimusobera. Olw'obutayagala kulaga ludda ng'asirika, ng'asalawo kugenda ku muganga. Bwe yagenda ku muganga ng'amugamba, ssebo mbadde n'embwa yange nga njagala nnyo ng'amuyitiramu byonna, nakomyewo embwa yange sigiraba, ate bakyala bange bonna beegaana, n'abaana bonna beegaana, nkoze ntya? Ng'omuganga amugamba, weesirikire, bw'atalina eddagala genda ku nnyanja n'abakyala bo n'abaana bo oyiwemu eddagala lino eno, odde ku ludda luli asomoke ennyanja eyo ng'atambuzaamu bigere, omanye otannatta mbwayo. Buli muntu wa kika kyasomoka ennyanja eyo
alina ogisomoka ng'ayimba akayimba era nga yeeramirizako nti si ye yasse embwa yo, waba yagisse agwe mu mazzi afe. Omusajja ng'atambula ng'agenda ng'akwata bakyala be n'abaana ng'abagamba mujje mumperekereko, ate tulagawa nti mwesirikire mumperekere. Nga bagenda nga batuuka ku nnyanja ng'omwami ateekamu eddagala. Olwamala oteekamu eddagala ng'abagamba ye agenda kugenda ku ludda olulala olw'ennyanja, buli omu asale amusange. Eyasse embwa ye ajja kulaba ekinaamutuukako. Omwami ng'agenda ku ludda luli eri, omukyala asooka nga alinnya mu mazzi ng'ayimba, mwami nze sinnattambwayo, mwami nze sinnattambwayo, mwami nze sinnattambwayo, kambuuke ngwe muli mu nnyanja, 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 mwami nze sinnattambwayo. Ango yasomoka ennyanja ng'agenda ku sayidi okwali omwami n'abaana be. Omwana asooka ng'ayimba, taata nze sinnattambwayo, taata nze sinnattambwayo, taata nze sinnattambwayo, kambuuke ngwe muli mu nnyanja, 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 taata nze sinnattambwayo. N'omwana ng'asala n'abaana b'abalala nga basala. Omukyala owookubiri naye ng'ajja ng'ayimba ng'asala n'abaana be nga basala. Owookusatu naye ng'ayimba ng'asala n'abaana be nga basala. Ng'akaseera katuuka nga ka mukyala nnamba 4. Newankubadde yali amanyi kye yali akoze, olw'okuba yali yeegaanye mu kusooka, yasigala yeekaza ng'alaba engeri banne gye bayiseewo naye ajja kuyitawo, nga tamanyi nti oba waliwo amaanyi ag'enjawulo agenda omumukolako. Mukyala nnamba 4 olwatuuka ng'alinnya mu mazzi ng'ayimba, mwami nze sinnattambwayo, mwami nze sinnattambwayo, mwami nze sinnattambwayo, kambuuke ngwe muli mu nnyanja. Ateekamu ekigere ekisooka ng'ayongera okuyimba, kambuuke ngwe muli mu nnyanja, kambuuke ngwe muli mu nnyanja, kambuuke ngwe muli mu nnyanja, mwami nze sinnattambwayo. Ng'ateekamu ekyokubiri. Olwateekamu ekyokubiri nga gatwala amazzi nga gamumira, ng'omwami ali eri alengera ne bajja be n'abaana be nga balaba. Nange awo we nnalabira.